lodi muyita kiba kiwedde sirina ngeri gye ndirondolamu nnyo okusigalawo ate nga ekigambo linnya ngenda ne ŋŋamba abantu b'emukono abavubuka nga mbabuulirira nti togendanga mu kibuga n'ofaayo okukola ssente. Esente bw'oligenda n'otandika kukola ssente togenda zifuna era olibeera frustrated. Naye mu kibuga bakola linnya. Kyenjize kati ndaba abantu abakozesa family names mbadde sirabanga makulu ago kubanga ekyo kyeraga bwerazi. Mu kibuga tebakola ssente bakola linnya. Erinnya ne likuleetera ssente. Kyova olaba nkugereze yes. Olaba omuntu nga Uncle Money yagenda n'akuba enduulu ku mupiira abantu ne batandika okugamba waliwo omuntu gwe bayita nekyamuyisa Uncle Money kyali kyakuba nti yagendanga n'ebindaazi bye yali musajja musiisi wa bindaazi genda okuwagira express bweteba golo n'agaba ki ebindaazi ku bwereere ng'asanyusa naga nti abaana buno anka alina ssente Uncle Money bwekijja nga kibeera nti abagulidde ebindaazi. Njagala gambe mu kukuba obukubi enduulu ku mupiira yakikola to the extent nti buli muntu yamutegeera nti oyo mukubi wa nduulu nti lumu twatuula mu parliament nga parliament eri mu kuteesa nti lwaki Cranes egenda ng'omukulu oyo tebamuwadde tiketi ya nnyonyi era ndowooza emirundi gy'alinnye ennyonyi gisinga n'egy'abasambi b'omupiira kubanga omusambi w'omupiira asamba omupiira n'avaawo n'okumuyita bayinza omuyita leero obuddako ne batamuyita naye kati ono mukubi wa nduulu eva mu Cranes oyo n'akola erinnya lye. Laba ono waliwo ono omulala eyakola erinnya mu kusiika Kabalagala Makerena nti nze ngenda ne ŋŋamba abantu nti kwata ky'osazeewo okukola funayo ekintu ogambe nti nze kino kyensazeewo okukola kikole paka ensi yonna weeneetegeera nti okikola. Bw'osalawo nti nze ngenda kusuza bafiiriddwa nga Kafeero kikole. Buli muntu aveogaga musajja yasuziza buli muntu atandika okumanya nti ekyo buli wayogera ku nsonga eyo nga gwe gwalowoozaako. Era kati ku ssaawa eno ne nkubira Kafeero ne mugamba mwami Kafeero nga asobola nga yihawo nalebo nga wakeereye bantutedde olulala oyanguwangako nga bamutute kukungubagya naye olowooza obutaka wansi wa bukadde bubiri ziza okusula ku mufuuwo obutaka wansi wa bukadde bubiri bwe kyonna ky'osazeewo okukola mu kibuga bw'okikola n'amaanyi go okikolemu erinnya ssente zijja kukunoonya. Ekizibu abantu kye bakola kwe kujja mu bibuga ne batandika kwagala kukola ssente ojja kubonaabona nnyo kuba ssente tekoleka ate ssente terina mukwano eringa nga kitiibwa kiva mu byabufuzi eyakedde ku makya zaagenze dda naye kitasobola kgenda lyerinnya. Abantu bangi bazadde baabwe be bafa abantu bakayanira nnyo ebirabwako ennyumba emmotoka naye ekintu ekisinga obukulu abazadde kye basobola okulekera abaana libalinnya ebyaddala wano n'obuuza omuntu nti Uncle Money yaani amannya ge oyinza okusibawo akawumbi ne kakudibirira naye ŋŋamba naye nga kigambo Uncle Money kye yakola yakikolerera n'akikolamu erinnya n'ategeerekeka naye ki kye yakola kuwagira mupiira naye olwaleero kisobola okuba kyekimuvuza emmotoka kyekiweerera abaana be kyekimulinnyisa ennyonyi ekyo kyokka ekyokuwagira omuki era ng'avudde mulamu bw'ensi n'abatamumanyi bakaaba batamusinkanako bakaaba. Werondayo ekintu kimu okikola okimalireko amagezi go gonna abantu batandika okukyasosietinga naawe oguleka poloti ku bwongo bw'abantu nga buli bwe bayogera ku eyo ensonga balowooza ku ggwe ebirala bijja kukugoberera. So naye ekinkulu abantu kukola kino leero akola kino luli akola kino lunaakola kino lunaakola kino kuba anoonya ssente leero atunda nseenene enkya atunda Kabalagala luli ne bwe funayo ekintu kimu okimalireko amagezi go gonna okikole n'obuvunaanyizibwa paka abantu bwe banaatandika okukkiriza nti oyo bwe gaba mawulire nti munnamawulire ekitali kibi kuba bw'okola ekibi ate olwaleero ekibi kyeki pozi okubba ekyobumenyi bw'amateeka ngamba ekitali kya bumenyi bw'amateeka. Leero twafiiriddwa mu Uganda naye tukoze mbadde ku radio sijja kugaana kyogera ripoota waffe ng'ali Kayunga
nga wafuddeyo omuntu n'akuba essimu naga nennina ekinsobedde eggulire abantu abasinga bali mu kuzina mazina ndikole ntya eryo tuli mu buzibu ng'eggwanga ekintu kino kyetaaga okunogera eddagala simanyi baminisita bano ababiri kye bakola tulina omuntu gwe bayita Minister of Integrity and Ethics ne tubeera no minisita ow'amawulire ng'ate ye Minister in charge of national guidance baminisita abo simanyi oba bamanyi omulimu gwabwe pozi nenjiwerekereza ne Ministry ya Education eggwanga lyaffe lino liyingidde obuzibu obunene bwe buzibu bw'okukyawagana obuzibu obw'okukyawagana obuli mu Uganda bwe tutabunogera eddagala bujja kuvaamu ekintu kye bayita genocide ensigo y'obukyayi yamera wano ewaffe mu Buganda omuntu okufa abantu ne bazina kyeraliikiriza nga ne bajjajja bagambanga nti gundi oyo yantama bw'alifa ndirimako emabega w'oluki ng'omuntu ne bw'aba yakunyiiza era tolima we banaakulabira tolima we banaakulaba olima mabega waaki walugi naye abantu kati okubanga bavaayo mu lujjudde ne basanyukira okufa kw'abalala oba okugwa kw'abalala ku bizibu ekintu ekyo nze ng'omukulembeze kinneeraliikiriza era kisaana tukyogereko tukifunire eddagala nti abantu Katonda yatukola nti ow'amaanyi bwakukola obubi kyangu nnyo okugenda ku munafu gw'olowooza nti amukwatako olumya oyo bw'okosa ono omanyi nti oli ng'abakyala awaka bwanyiigana n'omwami n'akubamu omwana eyo nkola ne mu bumenyi bw'amateeka nga tusoma criminology bagitusomesa nti omuntu akola ekintu n'aleetera n'omulala okukola ekirala waliwo akagero ke nabagerera nti omwami yava mu bbaala nga bamubbiddeyo bano ab'ebbaala bamubala omufuulo bw'atuuka awaka n'akonkona omukyala n'aggulawo n'agamba oluddewo okuggulawo n'akuba omukyala oluyi omukyala n'agenda mu kisenge ky'abaana n'akuba omwana ekikonde nti situka mangu ogenda oleetere kitaawe emmere tumujjulire omwana aba afuluma n'asanga akabwa mu mulyango n'akasamba nti nange nviira ye kanagulo n'olwebakabaka mu mulyango akabwa nako we kafubutukaawo ne kagenda ne kalaba enkoko eyali etudde mu ffumbiro ku magi nako ne kakwata eyo ne kadduka nayo kati bambi go gali amagi agasigalira awo nga maama waago bamututte go ne gatokomoka so mu nsi muno abantu kikolwa kya buntu nti omuntu buli w'omukola ekintu agenda anoonyaayo wagenda okwesasuliza kati embeera y'okwesasuza n'obutaagalana n'okubeerawo nga tugaa nti gundi aliba alaba kaki eyingidde mu Uganda olw'ekintu kye bayita impunity oba oli awo ono alina kye yakola abeekayunga naye ng'amateeka ga Uganda bagalaba tegamukwatako kakati balinda olunaku olwaleero olw'ensonyi olunaku fe abantu ba Kabaka lwe tulina okukungubagira awamu n'abafiiriddwa kati abantu ekibali ku mutima kivaayo kati okukyawagana okw'engeri eyo bwe tutakusalire magezi kubinnya eri eggwanga era abasajja ba Mahatma Gandhi ebintu ebyo byabasa Mahatma Gandhi yali mulwanyizi wa ddembe ng'agenda abuulirira banne ti bannange wadde bali batuyisa bubi naye ffe tetubaddiza muliro ffe tubaagale non-violent struggle teffe tetuyiwa omusaayi kati ne wabaawo abaagenda nga ne bagamba abantu nti omusajja oyo y'omu nabali lwaki atugamba tubaagale bwe batukuba tetubatwagala kakati era yali asaala oba yali asaba ono najja n'amutoolera essalaamu n'amubuuzaako mu lulimi olw'okukkiriza oli bw'asituka bw'ati amuddemu oli yamufumita bufumbisi kiki kiso n'amutta waliwo n'omwana wa NUP yakiŋŋambako yangamba nti naye ekyamazima natuukako essira nga nti oba Kyagulanyi ayagala batukube nga tuba tusimbula atugamba
temulwana n'abasirikale temubaddiza nze mbadde nga wano nga mbeera n'abaana bangamba bannange ffe tuteekwa kuba ba mirembe ffe tuteekwa kuba banjawulo singa bali naye bo boogambe nkya babattamu munnaabwe luli ne babattamu omulala ne balaba bannaabwe babakutte babasibye ne balaba bannaabwe nasakaga naye nedda omubaka atambulira mu mmotoka yakuumibwa abakeeriiso abantu basaana batwebaze nnyo ffe nti kubanga even ne mu mbeera eno tukyagamba abantu baffe nti embeera teyeetagisa kuyiwa muki musaayi basaana batwagale nnyo Martin Luther era naye yafiiramu ebyo bwe bityo kubanga naye yali apreachinga bannange oba omuzungu akoze bubi gwe mulago omutima omulungi abamu enjiri gye yali ebuulira abalala tebagikkiriza Nelson Mandela ekimu ku byamwawula ne mukyala we kubuulira njiri egamba nti nno abazungu tubaagale abazungu tuleme bakyawa abazungu n'ababayambako tubayise bulungi yakasukira ejjinja gwe mukasukire muli envu olidde nga abantu abamu nga Winnie Mandela nga bagamba nedda ssebo ekyo osusse muno wakuba omuggo naawe mukuba omulala ate wano tulina omukulembeze w'eggwanga agamba naye bw'atyo bwakkiriza ye takkiriza mu bayibuli egamba bw'oli wakuba oluyi ku ttama erimu mukyusize n'eryaki kyova olaba oli omutume yali Peetero bwetwala Yesu ye yaleeta ekyambe naye Yesu n'amugamba nedda nze sijjiriranga ebyo n'akwata okutuka omusajja n'akuzzaako era ekyaddirira okimanyi Peetero kumwegaana Peetero yagamba kakati oba Yesu bwe nsazeeko okutu twerwaneko okumuzizzaako kakati nze Omunnazaaleesi oyo simukola ki simutegeera simumanyi n'olwekyo nze ndi mweraliikirivu nnyo kuba nti no Bannayuganda naddala abantu ba Kabaka abamanyiddwa nti nno ffe Abaganda tuli bantu ba nsonyi ffe Abaganda tuli bantu bakubikkako in fact abatatumanyi kye bava balowooza nti tuli na bankwe naye just tubikkako nti omuntu ne bw'oba nga tomwagala bw'ajjawo oli obukyayi obusooka n'obutereka enkola yaffe si yakulaga bukyayi naye bw'olaba nga kitandise okuyitirira ku bantu nga omuntu akikola n'akwata essimu ne yeekwata ng'azina waliwo omuntu afudde ku kyalo embutu ne zifuluma ng'afuiridde mu kikangabwa eky'accident kubanga omanyi omuntu bw'alwala ogamba nti abantu bafunye obudde obwerowooza ekikangabwa ekyo abantu ne bagamba ne wabaawo abamu nga bavuddeyo na mulujjudde nga bwendaba kati ne mu social media nti waliwo sections celebrating kintu ekyo kiruma nnyo nalaba n'ennaku ezo bwe twafiira omubaka Nakimuli era waliwo abalowooza nti ate bo bantu ba gavumenti nti ate bo nabo basekerere ffe bannange tulina okusalira embeera ey'amagezi twetaaga bannange kwagalana Uganda eno nsi eno etumala nagamba abantu nti waliwo omufilosofa omu yagamba nti abanaku we balibula kye balya bagenda kulya abagagga okubalya eating abaavu we balibulwa ebyokulya bagenda kukwata abagagga be baba balya era kyova olaba Mahatma Gandhi yagamba the rich should learn to live simply so that the poor can simply live abagagga befiirizeeyo obutonotono n'abaavu babeewo era nze nga nkigamba nnyo abantu ba wano nti bw'oba olina edduuka otunda olweggulo 11:00 waliwo omwana ajja n'asiikirawo capati mu lukuubo muleke asiike capati awo mu lukuubo waakiri afune sente ez'emmere okusinga wanajja ekiro n'amenya edduuka lyo nabako embwesituka neegera mu sowaani y'omuntu nga yeebase nsaba abantu baleme ebintu bino tusaana tubisalira amagezi bireme kufuuka class struggle wabeerewo gurupu emu egamba nti ffe tulwana nabali omanyi nti nno kati abantu bajja kukyawa even naffe bannabwe be bali nabo mu opposition era emirundi ebiri bw'ayogera ogenda okulaba bw'aba ayogera ku MP nga olaba nti ennaku emujjidde obusungu abufunye nga anyize waliwo omukyala yaŋŋamba yeekolera by'omulimi alina ddabo kabini ennene zino eziriko yaŋŋamba naye ekizibu kyenfunye buli lwembeera mu kkubo buli muntu antunuulira na bukambwe ffe tuli ku pressure wana lwaki mwalayidde
temwalirayidde naye omuntu agamba nti tetwalirayidde yes tetwalirayidde ne tuzzaako ki tolaba nti neyo ebeerayo message endala abantu we banaatandika okukkiriza nti kasita bannayuganda abamu banaatandika okumanya nti tebali kye basobola kukola ku baana mugabo mu Uganda muno tujja kuba tutuuse mu kaseera akasinga okuba obubi teriyo omuntu ateekwa kutuuka mu mbeera naga nti ne bwe naagenda ku poliisi era terina kyakunyamba ne bwe naagenda eri omulamuzi era sijja ne bwe naagenda eri omusumba era sijja kuyambibwa kakati nze sikyalina wemponera kati bali babi gyendi mbagaliza bubi nabo banjagaliza bubi abantu tebateekwa kuggwamu ssuubi mu government institutions kati omuntu najja oba waliwo abamu beefuula abawagizi ba gavumenti naye nga ndowooza ate bagiwalana ng'omuntu ajja n'agamba nalabye mwami Kasolo minisita ng'alina waali ng'agamba nti gwe twawangula wano agamba twamubba mbu yagenze mu kkooti owabirayo ow'NRM n'owangula ng'akyogera mu lwatu ow'NRM naye awabirwa mu kkooti ekkooti nazo zaffe ekintu ekyo kibi nnyo bannayuganda toteekwa bamalamu ssuubi ate ekyo nga kinene toteekwa kumalamu bannansi ssuubi ebyo ebyogamba mbu obululu ffe tubukuba ffe tububala ffe tukola ki era ne bwonookola ki mbasaba tebamalamu bannansi ssuubi munnansi ateekwa okuba nga alina essuubi nti bwe ŋŋenda ku poliisi nfunayo obuyambi olina kyonkoze poliisi ejja kukukwata waliwo eyagamba munnansi yateekwa okuba n'essuubi nti bwe bantwala ku kkooti nga sirina musango kkooti ejja kunta kale bwe banantwala nga kasaba banga bantute mu mateeka nja kufunayo obwenkanya munnansi ateekwa okuba nga akyalina essuubi nti ebitongole bya gavumenti ebikwatagana kuwa obwenkanya bikola omusajja nzibyeko ettaka lyange ne bwe tunagenda mu mateeka onzibye ettaka kaŋŋende mu kkooti nkuwawaabire naye bwona omuntu bw'anaaba nga takyalina ssuubi mu poliisi nga takyalina ssuubi mu kkooti ajja genda awabe mu kkooti y'ekiro ate kkooti y'ekiro mbi kubanga yo teriiko mateeka gafuga teriyo balooya bakuwolereza teriyo bajulizi nze njagala kusaba abali mu buyinza bategeere nti kino kisinga kukolera bo kijja kusinga gasa bo nti bannansi okuddamu essuubi mu bitongole bya gavumenti ebikwasisa amateeka nti omuntu gwe babbyeko ettaka ekayunga abeere mugumu ng'agamba nti kaŋŋende nkuwawaabire onziba otya ettaka kaŋŋende nkuwawaabire era ng'akimanyi nti kengenza okuwaaba ŋŋenda kufunayo obwenkanya nti oba kampite poliisi onkoze ekyo kampite poliisi naye kasita abantu banaagamba nti sikyali bw'alinda palamenti emuyiwa bw'alinda poliisi emuyiwa bw'alinda kkooti emuyiwa bw'alinda ki emuyiwa waliwo gwe nawulidde ng'agamba naye mwami Museveni kyaba akola kati atandika okgenda ng'eri mu bantu ba wansi nga tabuuliddeko wadde ku bakulembeze mbu ava eri mu State House ajje wano emukono cwe RDC tamugambye ne chairman w'ekyalo tamugamba agwe ekiyindi ku mwalo akonkone ku maka ga Byron bizibu ki ebiri mu Uganda emukono wano anatumalayo ddi eyo kakati eyo embeera egamba nti buli alina kyalina mbu ayagala kulaba pulezidenti kubanga awo twatuukawo ne gwe bagobye gwe basuulidde kalaye esiika chips aga pulezidenti jangu otuyambe waliwo kati ne kye bayize era nagambye bannanga ababaka ba palamenti tusaana twerwaneko buli gurupu egamba naffe batuwa omubaka owaffe nawulira ne bamalaya bagamba naffe bamalaya tufuneyo MP nga waffe n'abali ebweru kakati oyo ndowooza nga bamulonda ku kibakula asinga obukola obwamalaya kwegamba abali ebweru bagamba naffe tufuneyo MP owaffe MP oteekwa okuba nga bw'oyogera abalema beeraba mu bigambo byo abakadde beeraba mu bigambo byo abakyala beeraba mu bigambo byo abaana beeraba mu bigambo byo abapoliisi beeraba mu bigambo byo abasomesa beeraba mu bigambo byo nga buli muntu yenna yeeraba mu bigambo by'omukulembeze
tekinnetagisa kuba mulema kumanya nti ennyumba zeetaaga ozimba mu nkola eraga nti n'omuntu alina obulemu ayitawo. Tetujja kusobola kuba kati laba palamenti bwe yenkana lwansonga buli muntu tumunoonyeza wuwe 5 n'omusobyo kubanga tunoonya nga tulayira tumaze ennaku 4 nga tulayira nga buli mubaka ayogerawo ebigambo paragraphes 2. Okitegeera kyekitegeeza nze ennaku baziteekayo nasooka nenga ndowooza muba mwogera bingi njagala nkuwulire buli mubaka yabadde akola paragraphes 2 ne kitwala ennaku 4 nga tutandika ku ssaawa 2 ne tukoma 12 kitundu ng'eggwanga lyonna liri kukulayira. Ekitegeeza nti mu palamenti bwe tusalawo nti buli mubaka wa palamenti abeeko kyayogera kitwala ennaku 4 nedda oba okulayira kwatutwalidde ennaku 4 kitegeeza nti singa tubeerayo n'etteeka nga buli mubaka alina oddyogerako twetaaga ennaku mmeka kubanga bwe kiba tajja kwogera statement gundi 2 paragraph 2 zino kati waliyo kye bayita maiden speech kyatteeka nti kyali badde bwe kiti olwakuba ababaka abamu badduka kyali badde bwe kiti nti buli palamenti lwetandika buli mubaka bamuwa obudde n'ayogera ku byewaabwe bannange nsanyusa obbalaba ntuuse yenzo mubaka w'emukono bakireke nambooze Betty bannange neeyozaayoza bino nno bye twalaba mu kampeyini era bino bye binyiga mukono bw'aba wakkula tulina okukola kino ate nno toyogera ku mukono yekka n'ekifaananyi ggwe ky'olina bannamukono kiki kye bagamba baagala Uganda efaanana etya ebyo byaliviiriddeyo mu maiden speech yange kaakati ekyo kiri tutwalira emyezi emeka singa tutuukiriza etteeka nti buli mubaka abeere n'opportunity to make a maiden speech. So tuli bangi nnyo anennesalire naye lwakuba nti abatono bwe baali ababaka 54 mu gyenkaaga nga bateeseza Uganda yonna nga temuli na bakyala mwali musimanya abakyala 3 simanyi omu owulidde naye tekigaana nti abaana abawala okusoma kwabwe kwayogerwako era bye bibala bye tulina olwaleero omukulembeze oteekwa kubeera buli kimu naye kati tutuuse ne mu mbeera nti buli muntu alowooza nti alina kubeerayo nawwe tetukyali na ku merit wabula tugamba bannange mube balonze mulimu abaganda bameka ku baminisita mulimu abagundi bameka tetufuddeyo bagenda alina busobozi kine kasatu bamu n'owaffe we twagendera ku independence Uganda yalina amawanga 15 era obubonero ne babuwandiika wali ku palamenti oga nti bano bebeegasse okukola Uganda bwe tutambulamu tufunawo ab'e16 obwakabaka bw'ettoolo nga bukutuseemu okuvaamu obwakabaka bw'abeerwenzuluulu kati olwaleero ssemateeka alaga nti tulina amawanga 52 n'ebyali ebika byafuuka obukulembeze bwenna bagamba nti ekalamoja abakalamoja bangamba nti mwe mwatuuka mu kuwandiika constitution ebibadde ebika nti abatepesi mwabifuula mawanga abanyala abaganda bennyini bonna twabafuula baki mawanga abakoome abeno egundi ewakamuswaga amawanga agali gakkiriziganyizza nga geegasse tetwaddayo ne tugakuba obwama nti banjawulo temukola nsobi kati busoge ye likalebwerebwe ka disintegration olw'enkola yaffe eyo nti abasoga abaali eggwanga erimu kati owulira abamu nga baemphasizinga ate olaba nga batuuse ku ddala kumpi okuba ne bakyabazinga 2 naye nga bonna bali facilitated by the state. Kyokka nze nakiwulira mu Bagisu eyo nga lwa Bagisu abatayagalira ddala bano bannaabwe eddiini ezo zaawuseemu abasiraamu ab'ekibuli balina ekyabwe n'ab'e Kampala mukadde nabo bagumiddeyo olaba ne mu Bukatuliki eno edda kyalinga kizibu nnyo waliwo era abaagira ne bagamba affe kati tuli wano Faaza Kibuuka n'afuna n'ettaka e Namugongo wali n'akola n'emikolo baminisita ba gavumenti ne bagigendako
ne government ne muyuzayo sekolerera kwegatta fe twongera kwesuna bulere ebitundu tubisazeemu buli kimu kiri no we have fragmented the country ekintu ekyo nno kizibu nnyo kyenva mbuuza nti minisita gwe bagamba nti wa national guidance amanyi omulimu gwe mwami Balyomunsi oba banaamuzaako Dr. Balyomunsi ategeera obuvunaanyizibwa obunene ennyo bw'alina okumugamba nti ye minister of national guidance nga tutuuse mu ggwanga omuli abantu abakuba embuutu ng'omuntu afudde era tunyigira abakuzinye oba twebuuze nti ki ekibatuusizaawo ti omuntu alwala ne baga gundi bamutuusizza bweru ng'ali bubi banaye mwongere okusaba essaawa yonna kiggwa ekintu ekyo kizze lwakuba waliwo okulyazaamaanyizibwa omuntu bw'omulyazaamaanya obuntu bulamu bwe busooka omugwamu anti bagamba kyowoola otuddewo kibanja oyimiridde omuntu omulyazaamaanyi abeera akyawa banne kasita omuntu alowooza nti omukolako obulyazaamaanyi ekivaamu bye bintu ng'ebyo naye nga nze kyensaba nti nno wabeerewo kyovulaba owekitiibwa Muliika alina ekintu kyagumiza kye bayita national conference nti tuteekwa okuddamu okutuula okuba n'olukiiko ttabamawanga olw'okuteesa ku kubeerawo kwa Uganda tuddemu tukkaanye buto nti twetaaga Uganda ng'eggwanga tugikolera omusingi omupya kyetunoonya ng'omuntu bw'aba muwa olukolala lw'abaminisita tanoonyaamu baggwanga be oba baddiini ye anoonyaamu ab'obusobozi abasobola okuzimba Uganda n'agamba bannange ono gwe mutaddemu nga talina busobozi naye abantu batandika agamba nti ab'eggwanga lyaffe be baluwa twali twawandiika ab'eddiini yaffe Ssemateeka ng'agamba nti Uganda ejja kubanga ne baminisita 21 naye pulezidenti ajja kusobolanga okusaba paalamenti baminisita abo okweyongerako singa wanaabangawo ensonga enkulu eyeetaagisa ekyo kitegeeza nti mu butongole baminisita baali badde 21 naye olw'ensonga ezitaalengererwawo basobola okuba 24 si kyekyo oba 22 naye kaakati ate twafuuka 8 kaakati ekyo kitegeeza nti ebitaalengererwawo bisusse ku byalengererwawo because omuntu bw'agamba and others AOB ate AOB tesobola kubanga yetwala ekinene okusinga main AOB eyinza n'obutajja twali baddeyo ne gavumenti y'emukolo nga bali 21 bokka ne kaakati ekyo kyava nawo nti kati ne pulezidenti okwogera eri baminisita yeetaaga okupangisa ebyuma eby'omulembe gye tujja eyo Mwami Museveni ajja kutwala baminisita bateeke ebyuma ewaggulu eri because we tuli wano gavumenti ya Uganda erina baminisita abenkana akasomero ka siniya tokayana baminisita abenkana akasomero ka siniya basi zituyiteko nga zigenda tugambe nti tulina tusooke waliwo lwe nasembayo okubabalanga bali 84 of course kati basukkawo ekisomero beriba nga lirina siniya wanu ngerimu abaana 2 teribaawo kakati bwe gamba nti nno tulina kabineti eyenkana akasomero ka siniya aka private ate akajjudde nga bagamba nti essomero lyerikutte abaana abawezezza kati Mwami Museveni bw'aba ayogera baminisita abeera nga headmaster ali ku parade naye kati ate in fact ndowooza mpozi nga bw'ali musajja mugezi naye bwe bikusanga ng'oli muyabayaba abamu obeerabira n'amannya nonga gwani tinze minisita wo owekitiibwa Ssemuju yayogera ekintu naye yagenda okyogera nze nga nyimiridde mu mulyango ntemaatema nti wano wengenda okuyita okudduka kubanga luno lwe tusembyeyo bwe tuyisizza etteeka lya Sovereignty nalaba abantu nga sibalabangako mu paalamenti nenkoona ku Ssemuju ne mugaa nti omusajja oyo omumanyi naŋŋamba aluwa nti oyo ali mu suuti enzirugavu tebabeera nga BBSFC abantu kola ekyajjamu nze bamenya omugongo munnange kakati bwe ndabamu ababafaanana obwongo buddayo kubali myaka 5
ng'abantu abamu tubalaba gusooka naye nga palamenti esiibula bazze kuba kalulu ku bye batamanyi. Tabeerangako wo nga muteesa ku nsonga tagimanyi nako naye baamugambye nti jjangu olonde. Yazze ng'ekimulese kugamba yes. Ababaka abamu basiibudde ng'ekintu kyokka kye balina ku likodi eki kulayira. Olunaku lwe yalayira mpozi naluli mukyala Anita lwe yatukubisa akalulu akaliitiriiti ku by'obusiyazi kuba yatuyitanga linnya gundi kakati nno nga nze Namboze gwe bayita Bakireke nkuba akalulu ne nninnya ne nzija emukono ne ntuuka ne nnywa n'ekyayi ng'eri mu palamenti bakyalonda. Gye wavudde. Anti kasita batandika okulonda nga basoma manya tewali bizinensi ejja kuddako. Era olumala okulonda manya nti eryange tebakyaliddamu ngamba ngenze mukono nga ntuula mu jjaamu ng'eri bakyasoma basoma abantu talina byamanyi wabula Namboze olonze eki I vote yes. Just those two words I vote no I vote yes. Obudde ne buziba omuntu n'ava e Kampala n'ajja emukono ne yeebaka nga palamenti ekyalonda. Kati palamenti eba erina mugaso ki? What is the oli ajja kuŋŋamba kati gwe Namboze ogamba nti ababaka bangi lwaki gwe tovaayo n'ogamba kati bannange abakazi abamu abaana baali batuulidde nga babazaala. Naye ebibuuzo bye mufuna waliwo yabuuza Honorable Kyeyune ekikulu kiri nti mwaba opposition emmotoka kati otwala yaki olina mbuuza ngirekewa singa nvaayo mu palamenti bajja kujjuzaawo omulala. Principle yange egamba nti mukono yenna esaanamu ababaka babiri. At least bw'oba ogenze wala nnyo mukono kaawunti gye bayita mukono north mukono municipality ne mukono south yali baddemu n'omubaka omu. Naye ate ebyo bye byawana e Buganda. Wane e Buganda osangawo constituency nga Nakifuma nga mukono south nga nnene naye eri bannaffe abalala feno gye tuyita Eggombolola eri ewaabwe eyo constituency tuli mu palamenti ng'olina obululu 5,000 munna alina 3,000 naye ye yawangula era ng'ate buli muntu mu kyalo yalonda. Nalabako ebipande bya Jim Muhwezi nga bikwatagana n'ebya Tumukunde nga kali awo katogobwe kati ne bandaga nti eya Jim ekoma wali eya Tumukunde etandikirawo nayo neekoma wali. Gambye district ezimu ozivugira mu ddakiika 4 n'ogiva weetandikira ate kati ennaku zino bakoze chorus n'ova district weetandikira n'otuuka weekoma kubanga omuluka fene e Buganda gwe kye tuyita ekyalo mu bitundu ebya Western Uganda gy'emiruka. Olw'okuba bamanyi nti town council erina akasimbi keefunayo buli masaŋŋanzira galina okubaako n'omutemu ogwo gafuuka town council. Otuuka mu bibuga ebimu n'ogamba eno ye municipality n'okubuuza nti ekibuga kiri luddawa. Kaakati kyova olaba nti eno constituency eya Busiro East abantu abalimu mu bitundu ebirala ye district oba n'obutawera. So obutali bwenkanya butandikira sina mu bintu bino ebitono byolabako naye ne mu ebyo nga basala ebitundu nga bagaba ebibuga nga bagaba zi district nga bakola ki. Oli agamba nti ati mu Abaganda mwe mwagamba nti tebasala mu Buganda twali batuufu. N'ekyakolebwa kye mutendereza nsobi oyagala ekitundu nga kirina backbone ng'abantu bennyini basobola ovaamu omusolo oguyimirizaawo gavumenti mwabakijungulula mwe mwakola eki ensobi. Kati ng'omuntu agamba nti oba tuli mu nsobi ffenna batuwe kati ne Nakifuma efuuke district ne Mukono esigale nga district wano Mukono municipality tubeeremu ne beemupi babiri nga bwe biri mu bitundu ebirala. Kakati kitegeeza nti n'abantu ababadde basigadde ku ludda oluli objective nga mukkiriza nga namwe muluzinga ki kyokola tewali. So nange mpagira ow'ekitiibwa Muliika nti waliwo obwetaavu bw'okuddamu to renegotiate the existence of Uganda.
okuddamu to build a new consensus for this country. Wateekwa okubeerawo okukkiriziganya okujja olw'okubeerawo kw'eggwanga Uganda. Ekyo nno kijja mu kuva mu kuba Uganda efuna omukulembeze gwe bayita taata, the father of the nation, eyeewaddeyo okuzaala eggwanga, okulisimira omusingi ku ludda lwe, ye ateekwa okuviiramu awo. Kubanga buli wotegerera nti eno yali revolution tekungulwa bagireeta. Abaleeta enkyukakyuka bwe basigalawo ne bazikungula ziba zirekeddeawo okuba enkyukakyuka sinzigu ne zibeera just mere change of guards. Twakyusa abakulembeze. So ebyo ebibadde tuvudde eri mu byakufiirwa ne tujja nga tutambula naye nga kyeggamba nti eggwanga Uganda lisaanawo. Wano wenjagala okubuuliza Honorable nga Parliament ey'ekumi n'emu gye mubaze ey'ekumi n'emu gye tumazeeko ng'eggwa tuyingira ey'ekumi n'ebbiri, bigambo byo by'obadde oyogera wano biringa biraga nti ey'ekumi n'emu etusaze busazi. Palamenti ya 11 erina ebintu byekoze naye byetakoze oba waliwo byekoze manyi mpaka tugenda ne tugamba nti nyonoonye nnyo mu kwogera mu kulowooza mu kukola naye ne mbutakola. Kati palamenti ya 11 eyonoonye nnyo mu byeyogedde naye ne mu byetayogedde, mu byekoze naye ne mu byetakoze. Ate ogwo omusango nange ngugabana. Saagala muntu agambe embunzi nejjamu. Twonoonye nnyo mu kwogera ne mbutogera, mu kukola ne mbutakola, ne bye tulowoozezza ne mu kulowooza. Buli we wabaddewo ekintu ekiri contentious tulemeddwa kirizolovinga in the favor of the people. Buli we wabaddewo okusika omuguwa tulemereddwa okumaliriza ensonga ezo nga tuzze ku ludda lw'abantu. Kati nga bwe twabadde tuyisa lino etteeka eryasembyeyo, abantu batuwadde ebiwandiiko 700 nga bawakanya. Naye ne tufunayo ebiwandiiko 2 ebiwagira ne tugamba tugenze n'ababiri. Naye nga mu 700 lwe tugaana kuliko ne gavana wa banka of Uganda. Tebereza omuntu, tebereza Parliament egaana amagezi agagiweereddwa gavana wa banka y'eggwanga. Tebereza tuli bantu ki? Ffe bannamboozi senior 6 and its equivalence. Twasoma senior ey'omukaaga oba tulina obuyigirize obugeraageranyizibwa okuba nga bugyenkana. Ne tugaana amagezi agatuweereddwa gavana wa Bank of Uganda ku byenfuna. Uganda Law Society fuluma. World Bank genda ebitongole byonna bannaddiini tugamba cultural institutions. Kakati ekigendererwa ky'okwebuuza ku bantu kyali ki nga tubyemanyidde ffe abagezi mu Parliament. Museveni kino si kikyeta gundi oyo yayigiriza mukazi wange obwenzi. Nawe mukazi ono yaba yayagala dde obwenzi. Ffe ffennyini abaka ba Parliament ffe twawaayo obuyinza bwaffe. Ye munnabyabufuzi ayagala okuwangalira mu buyinza bw'abalaba nga mwe mwagala omukolerera yabulemeremu lwaki yabakwatirwa ekisa. Nze sipiika gwe mubadde naye yamaze kufuna bizibu wano naye ndabanga obuntu butandise okuvaayo ne mulaba nga yeeyama mu lwatu nti tell General MK that I will do whatever I can to make him happy. Nja kukola kyonna kyensobola okusanyusa era nga byonna byonna byakola asanyusa bali. Fenno ne tulowooza nti oba oli awo yabadde abakozesa. Ekitiibwa Ssemuju yagamba sipiika nti no bannaye tulina ow'amagye waffe twali mukaliddemu kubanga bwe tutaamukaliremu ajja kwesimba mu buli muntu naga ndi mu balala naye nze siriiko. Akogera bulungi nnyo. Nze siriiko mu bajja okulemesa nze siri gwe mu nkola entuufu good enough I'm not insulted. Minisita
wa defense w'ebyokwerinda n'omuduumizi w'amagye ku bombi ani mukama wa munne minisita w'ebyokwerinda sika kati mmwe egamba nze kino kikubula tolina na bw'ogamba nti nno tunakuwalire gundi ekintu kino tukyekoze ffekka nga paalamenti bwe twegassa awamu nga house ebibaddewo tubyekoledde ffekka tuleme kugamba nti gundi ye yabitukozesa kubanga amateeka gatuwa obuyinza okugaana gundi oyo byatugamba era naye akimanyi nti musobola naye kakati omuntu gwe bwodda wanaawaka kati nga nze nina abawala ba house girl ba maids bange ne batandika okujja ne basula mu kisenge wange nze ne ngamba nentandika okuweereza house girl emmere nentandika okuba nga nze enfumba ng'ate nze mukyala waawaka nange mba nzikiriza abokkiriza nti nze kubanga kati waakiri abantu bampulira nti Nambooze yanobye nengamba bannange omwami kati awaka ate abadde ayagala busigalo yabasula mu kisenge naye kakati ffe tukkiriza ffe twawaayo obuyinza bwaffe ffe twabuwaayo mubuuza mutya kati from day one ba MP basituse bazze mukono batikidde omuntu obwa sipiika yagaane bazze badduka emotoka zampisekawo nengamba oba nange ngende nga bwendi MP w'ekitundu nyaniriza badduka babumuwadde obuyinza bamugambye gwe sipiika kati sipiika oyo azze bw'atyo bw'anaawulira bali bakama abo abumuwadde nga bamugamba nti twagala kino nti ate oboth okoze bubi kubanga be bamuleese ate nammwe ne mukkiriza abaka ba paalamenti singa bo basalawo nti tulonde sipiika era tumulonda bwe basalawo nga tulonda sipiika asaanye okuba sipiika nti bannanga abeesimbyewo mwesimbewo mwogere ebigambo tulondeko asinze ffe tuganye tukkiriza wabeewo omuntu omu atugambye kati mulonde gundi bennyini abo babagamba juzi nti mulonde Anite ne bagamba mulungi nnyo kaka nti mumuveeko mulonde Oboth nti oli mubi nnyo wammuno ye mulungi bagamba mulyaza amaanyi alya gwasinze banaye tusimbe mabega woono nti yoyo yakyasinze banaye mumuveeko banaye ati nga mubi nnyo mubi nnyo nobuuza abantu bano kati era nze nabaddawo nengamba ne bakansala kwero sifiriwa newange emukono balina eddembe ly'okulonda sipiika naye nze mukisirina ngenda kutambula ngende ku 25 nga sipiika mumanyidde ddala bamulondedde wano ogendayo ng'omanyi nti gundi ye sipiika kati ku 25 genda wonna we banaatuuza paalamenti oba kololo bakikola ki mu benchmarkinga bannaffe abalala mawanga getulaga go gakikola gatya wano mu Afirika bikyali bizibu mu nsi endala eri demokrasiya wabeerayo okuvuganya weewaawo okwekobaana kw'ekibiina ekirina abantu abangi ko kubeerawo mu tekusobola kwewalibwa ko katugambe nti bademocrats be basinze obungi mu paalamenti ya America era most probably democrat yajja okufuuka ki speaker ne waliwo kye bayita okubikkako nti by and large ne bwe mubanga mulina amaanyi oleka ebintu ne bitambulira mu mitendera yes tumanyi mulina omuwendo ogumala kale oba kale eyewammwe wabeereyo enkola eyewammwe mutuuka mutya nti ono gwe tuba how do you arrive at a candidate musengejja mutya eyo mu kibiina kyammwe mutuuka mutya okugamba nti ono ye mutuufu gwe tuba tukola ki gwe tuba tusindika kati wabeerawo okuvuganya olaba nti n'omuntu yennyini ono n'atuukirira banne n'akola ki nabo ne abantu ne bakonsidaringa meriti si byakudayiningi nti asinga kuono n'eyo munda mu kibiina kyammwe eyo mwabalina omuwendo omungi ne tuwulira nti mwabadde mwasinze nnyo okutunuulira obusobozi eyo mu kibiina kyammwe kubanga mwe mugenda okumaliriza muwe Uganda omuntu
oba eggwanga lyammwe omuntu kati mweyo mu kibiina kyammwe mwatunuulidde mwabadde mutunuulira ki kuba waliwo omuntu gwe bagenda okuweereza honorable naye ndowooza bba ab'NRM baatuula wakati mu kukkiriziganya ne bakkiriziganya naga nti ebyokulowooza katubyesonyiwe tubirekere omuntu ono omu atulowooleze kyaleeta kyetugenda nakyo kyaleeta kyetugenda nakyo kimalawo ebizibu kireeta mu kibiina temubeeramu kkaayana kuba waliyo omuntu gwe basobola okuweereza naawe honorable noga nti sibakkiriziganya sibawagira naye gundi asobola kubanga singa eyo merit ngeri mu kibiina kyabwe bali bagyemfasayizinga maybe bali badde tebaleeta na linnya lya mukyala Anita in the first place yes. bali badde tebamuleese olw'ebibaddewo kubanga bino ebintu bino bye tulaba tebyaguddewo olunaku lumu bibadde bijja bibeerawo ate era kyesikkiriza njagala mpulira ennyo nga boogera ku muntu gwe bayita clerk of parliament munnange mu nkola ya gavumenti ffe bannabyafuzi tetukwata ku ssente mu nkola ya gavumenti munnabyafuzi talina signature ejja ssente za gavumenti ku akawunti waliyo abakozi ba gavumenti ku buli mutendera nti bwembeera mu kibuga wane mukono waliwo meeya yes naye waliwo town clerk bwe ngenda mu ministry waliyo minister yes naye waliyo gye bayita permanent secretary nti bwe ngenda mu parliament yes waliyo speaker naye waliwo omuntu gwe bayita clerk to parliament n'abakozi baki ba parliament nga kyetuwuliranga ya alizayininga nti nyabo speaker tukoye amateeka ago agamenya amateeka kaffe bwe tuwulira tukoye ebiragiro kubanga olioga nti abadde aleeta buli gwayagala n'amuwa omulimu fayi naye gwe clerk to parliament abadde awandiika abakozi bano n'obawa omusaala kwa bwe tuwulira parliament obwongo bwaffe bugenda kumwa ababaka mwekka gwe wabisoma bali bannabyabufuzi ba senior 6 or its equivalent naye kati gwate eggwanga lyakuwa omulimu guno lwa buyigirize bwo gwe bali bonna gwe batunuulira waggulu wabo permanent secretary ekigwe twawulidde nga yeekajjanga ng'agamba nti waakiri omulimu nguleka naye nze nkoye ne minisita ndagira okubba amabaati aŋŋamba okusumulula sitoowa bano baggyemu amabaati ono wa mumwa ow'ebikolwa y'oli so kitegeeza nti waliwo okwekobaana wakati w'abannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti era ekimu ku bintu nze byenjagadde ennyo mu Kampala KCCA okwekobaana wakati w'abannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti Lukwago yakulemesa ekyo kyo musajja n'afuuka opposition leader mu gavumenti ye omanyi nti yabadde akulira oludda oluvuganya gavumenti yes nga omuwulira nti eva abeera akayana n'abakozi ba gavumenti nti temuziwaayo muzikwate bulungi okiraba olwoge nalabyeyozayozaga tulwanye n'ekisirusiru okumala emyaka 25 kwekisa okwo naye omusirusiru naye n'amuddamu ntya otyanga nno omusirusiru amazisa abasajja abagezi emyaka 25 nga balwana naye so kyetwagala okugamba kikino nti yes bannabyabufuzi tulina that political power naye waliwo ne ba technical officers nze simanyi mukulu Adolf kyagamba nti ebiragiro bino babimuwanga naye n'abissa mu nkola ntubadde tasikatidde namu bali kumpi okugamba nti speaker abadde asobola n'okugamba nti gundi gwe jankuba obwemupi namugamba nti kati oyo MP naye tubadde tunaatera tuuka tubadde at this rate tubadde tutuuse n'okulaba nga ono muleese abeere MP wano nze kasana eno parliament yetuddeko ekiro ng'etudde ku lwa muntu nti zaake netuula neyita nebuzibamukamba obwo singa twabulaga bantu bakola bikyamu mu gavumenti nagamba nti bannange palamenti yagobyeyo ku minisita omulyake naye abantu bonna betukozeseza amaanyi ogoba babadde bavumye ffe nga bantu tigundi oyo yayisizaamu amaaso palamenti ey'ekitiibwa yanyoomye netugira nnyo so obuzibu obubaddewo obuzibu buno wanu tewabaawo agamba nti abadde tabumanyi nti Rolls Royce ye butubuulidde
obuzibu baddewo ebigambo bino byayogerwa dda ne bivaawo emikono 185 ne gikuŋŋaanyizibwa abantu bagamba tuteese ku nsonga eno ko abantu ne bagenda mu kooti ne kooti ne ziyisa ebiragiro ng'era ab'obuyinza bonna abakola olwaleero abo abakozesa amaanyi poliisi nga gyemuli mu biwulira. Why were you not acting? Aigigi wali obiwulira era katutandise okuwaga. So kyova olaba nti no omulimu ogwali badde omulungi abantu basigala bagamba nti ne lwaki leero era tusigala tugane lwaki leero omulimu mulungi omuntu yenna yali gukubidde obugalo nagamba well naye omuntu abuuza tiye ebbanga lyonna ate omuntu era naddamu n'abuuza saba waliwe batwala nandutu abantu basigala bagamba nti kale okusiba minisita byamabaati kirungi naye ate bali abalala nga nabo baafuna nga nabo bakola ekikolwa kyekimu bo nga temubakambuwalidde. So mpozi ekintu ekisinga okwewuunyisa ku tteeka lino ku nkola eno nti bannabyabufuzi tusaananga tumanye nti obuyinza bwe tulimu bweyazike saawa yonna buggwawo ebikolwa bye wakola ne bikugoberera. Ekyo kyekikulu kyensobola okulaba mu nsonga eno naye ku kino ekyokugamba nti nno tulwanyisa bulyake wakati ffe twali tugamba nti ekisanja kibaga nti tewali kwebaka tewali nguzi kati kitandise ate kitandikidde ku mpuuta nnene walijjo twekwasa bakwata bugegegege kale katukirize nti kitandise ebinaddako wakati awo bwe banaga nti aha ekisanja hakuna mchezo kitandise nga tochi tujirumya mu kifuba kya both ngebiri muri nga tumukuba muki tochi awo tujja okumanyira nti kuba bajja tuuka n'ekiseera bagende beewole ku bantu mu nsi z'ebweru okujja okujjuza ebifo ebimu naye bwe kinaakoma kuona omukyala bwe kityo ne watabaawo akasengejja kamu ne kawerekerezebwa ne ku bakungu abalala abantu bajja kulowooza nti nedda kuno kuyigganya. Ekirala nze nkyaddayo ku abakozi abakugu technical people nti nabo bennyini tebayinza kugamba nti bino ebintu byakolwanga bannabyabufuzi nga bo tebabirimu nti byali bya speaker yekka nti yeye watenda nti mama Bukede ya FM nti yebe parliament gyepangisiza ku buwumbi 3 eyigirize bannansi ebikwata ku parliament Bukede ya FM boguli gwe no sayininga kilaka tu parliament sente ezo ne zifuluma ne bakuletera abakozi abatalina bisanyizo ku mirimu gy'otalanze naawe n'obawo omulimu naawe n'obassa ku peloolo kati awo njakozesa ekigambo kino mubamu okwewunza. So like kyenjagala okugamba nti nno kino ekintu tekisobola kubanga kibadde kya muntu omu, kino ekintu ebadde racket nnene nnyo. Kale bwe babanga bagenderedda kugisatulula tujja kulaba bwe babanga just kyekwaso bwekwaso kibale kinagwe kinonye yes nga kibadde n'ekigwe kinonye nga bwe twalaba ebyakyogamu byajja wano ne biyinda oluvannyuma n'ebyamabaati sagala amabaati nga yafuuka ey'amabaati wano nene emaliriza olumu we bakwata baba MP ojjukira nawulidde president agamba gundi nkyakwagala kati kagamba wabaddewo nnyo omuchezo omungi naye engeri gye bagambye nti bindi mu kubuulirizibwako katutunule engeri kino gye kigenda okukwata ate lyetteeka ligenda sookera ku ye etteeka lya Sovereign eryasayiningiddwa eno babadde baazawuweka bwe babanga balitadde kubanga bagamba ti omuntu yenna aneetabanga n'omugwira okuseketerera interest za Uganda abazizza omusango abafuuse agent of a foreigner katulabe gwe bw'obanga waliwo eyakuwa ekirabo mpozi nga Semakula yakimuwa oba Nalumansi oba Okero Samuel naye bwe kibanga ekirabo kyavudde mu nsi z'ebweru kivudde wa mugwira interest za Uganda
zeziruwa kwe kubeera ne parliament eri strong nga abantu bakolera mu bwesimbu sabo lino etteeka lino twabagamba nga mu parliament nti banaye etteeka nno lino mulikola naye okujjako nga namwe mwetegese kulimenya nino nga batusekerera olusekerera batusekerera ffe kata batulemese n'okwogera ffe abalina minority report twazisomeramu bugubi ng'olube bannanga abantu batukuba olube batusekerera batulengeza nze njijukira natuka ekiseera nga ninga ayagala n'okulemererwa okusoma minority report eno nga bantwala ono speaker bwanjire no namboze kati oli ku page ki naye etteeka lino bw'olitunuulira nga president we yalisizaako omukono lyatandise okukolaawo terisookera yennyini eyaliyisa kubanga era byonna birimu abagwira birimu n'okutambuza ssente era nga singa tubadde tugenda kawayiro ak'etteeka liri walirabye nti nno yennyini yasobola okuliggulawo waliwo omusajja baali bamuyita Bashir Batalingaya yali minister wa internal affairs ku mulembe gwa Milton Obote. Bashir Batalingaya yayambako government y'Obote okussaawo etteeka erigamba nti nno minister wa internal affairs alina obuyinza obulagira omuntu n'asibwa ebbanga eritasukka myezi 6 nga tawozezza kasita akusanga n'akuwa ekiwandiiko nti gwe wansi w'ebiseera by'akabenje bakutwala eruzira emyezi 6 nga kikkirizibwa. Abantu ne bagamba Bashir Batalingaya nti oyamba otya gavumenti okussaawo etteeka bwe lityo n'alisaawo. Bashir Batalingaya oyo yali wa DP. Bw'abeera mu DP n'afuna obutakkaanya ne Beni Kiwanuka n'amaliriza ng'asaza eddiiro. Era mu byafaayo history wa Uganda baba bamuwandiikako bamuyita nti taata w'okusala eddiiro mu Uganda. Ye yatandiikiriza. Ye taata w'okusala eddiiro mu Uganda. Ye munnabyabufuzi eyasooka okuva ku ludda olumu n'adda ku ndala mu ngeri ey'omuggundu. So taata w'okusala eddiiro mu Uganda Omukulu Batalingaya omukulu Bashir Kiza Batalingaya yajja mu parliament asala eddiiro ava mu DP yali nno leader wa opposition nga Beni Kiwanuka ali bweru yasooka kuddayo mwesimbako nti amuwangule kasitalemu omuwangula n'asala eddiiro. Leader wa opposition mulamba asaze eddiiro aze ku ludda lwaki lw'Obote. Obote amuwadde obwa minister bwa internal affairs. Abeera mu ministry yagamba nti minister wa internal affairs nga tuli mu biseera ebyo byakabenje waddembe okukwata ebbaluwa n'agisayininga detention order n'akusiba kasita ebbanga liba terisussa myezi emeka 6. Kye bakola ng'okimanyi basanga ng'omuntu ne bamukuwa ekiwandiiko ne bamusiba emyezi 6. Bwe jaggwangako nga bamuta wali eruzira wennyini ku gate nga wasanga omuntu n'amuwa ekiwandiiko ekirala eky'emyezi 6. Okitegeera kye ŋŋamba nga bakusiba emyezi 6 oddeko ne bakuwa ekirala era n'oddayo emyezi 6 abantu ne bavundira mu makomera. Naye munnange ebyobufuzi kye bibeeredde Batalingaya bajja balekerawo okukolagana n'Obote. Obote obwa minisita buwaluwuliza Kirunda oba internal affairs basi Batalingaya mu tteeka eryo lyennyini nga buli kaseera akaddako nga basayiningayo ekipya nga bamuzaayo era Amini ye yamuta. Kakati bulijjo bwe tuba tukola amateeka tubeera tugamba bannanfe mujjukire ebyabatalingaya temukola etteeka ne litandikira ku mmwe era ne ku luno twakyogera nti lino etteeka bbi nnyo lyesonsa bwesonsa. Ekisooka buli kye lyogerako kyayogerwako dda mu mateeka amalala. Lwaki mubikomyawo mubiteeke mu tteeka eririko ekibonerezo ekinene bwe kiti kusibwa myaka 2 n'otanga n'obuwumbi 2 oba okuweebwa ebibonerezo byombi nti owaaye tukusibye emyaka 2 otange n'obukadde obuwumbi bumeka 2 bwe bukadde emitwalo 2. Abo ne batusekerera kati olwaleero obujulizi bwokka bwe tuwulira basobola okukwata Naalongo ne bamuvunaanira mu tteeka lino. N'ayingira emyaka 2 oba n'aliwo obuwumbi 2. Kale nno ne bwe baba tegumusinze naye ng'ali muvunaanyi
tuba tumenyewo likodi y'abashiri batalinga ya omulala eyakigwamu yali amama Mbabazi. Amama Mbabazi ajja ateeka etteeka lye bayita Public Order Management Bill. Timunnabyabufuzi bw'obaako gy'olaga ku byobufuzi, bw'obaako olukuŋŋaana oteekwa okubulira poliisi, oteekwa okusaba olukusa lwa poliisi. Mbabazi tumugambako Mbabazi etteeka lino nga bbi nnyo nti ddungi nnyo wateekwa okubeerawo public order mu nsi. Etteeka liyita bakwata Mbabazi Jeke Kaweesa omugenzi yakwata Mbabazi Jeke yamusanga wali ku mugga n'amukwata Jeke cwi ng'okuste wansi w'etteeka lya Public Order Management Act. Ne bannabyabufuzi tetuyiga kubanga ffenna bwe tusoma ebyafaayo tuyigamu ekintu kimu, tetulina kye tuyigamu. Bannabyabufuzi bonna bwe basoma ebyafaayo bayigamu ekintu kimu, tebalina kye bayigamu. So kye bayigamu kubanga tebabalako kye bakola kye bayiga, which is very bad. Nti bw'oba ovudde mu buyinza obeera wala nnyo n'obusobozi bw'okugyawo etteeka ebbi lye waleka okoze. Era newankubadde olwaleero abaliyo omanyi simanyi kizibu kiri ku ffe ba byabufuzi nti munno agwa ne gwe nolowooza nti nze ndi mugezi nja kuyitawo. Abantu balaba engeri Mama Kadaga gye yava ku bwa sipiika nga balabira ddala bwe bati humiliating. Kakati ne bo nga bagamba nti naye nze nja kuyitawo, nze nja kuyitawo, era ng'oteeka etteeka ng'oligamba nze liriba linsanga wanze ow'NRM. Ne ndowooza luli bwe wajja wano nakikugamba nti etteeka eryo linaaba terinakwatayo weno opposition kubanga okubeera mu opposition si ggwanga. Leero opposition yenze enkya kuba kati akalulu ne kabaawo leero nga tulonda ba president ayinza obutalonda Museveni. Ne bw'aba amulonze naye kwegamba munda yasesetse nalabye gundi omulenzi ono omuto mutabani wange awasa Namere yagambye nze kati siri wa NRM siri wa Nuupu naye ndi opposition. Ab'ebibiina batukozesa bukoza ninga oba mulunda inilesi danana wabwoba otuuse mu opposition singa mukyala wa amala omwezi mukomera Nuupu ojja tuuka yalibadde muyekera yalibadde wa ADF. Anyway tugenda palamenti ye 12 eri mu kugezesebwa okw'amaanyi ennyo nti ffe ebigezo tubitudde tetunnasoma na kusoma nga palamenti enalayira already kati gino emizingiriti wiiki y'okulayira yiyo yeetikiddwa nti kizibu nnyo n'okudisikasinga ku byabaddewo mu kulayira kubanga twali tumanyi by this time mu programu yaffe eno tujja kuba twogera ku palamenti yalayidde naye kaakati olaba palamenti ye 11 eremedde mu ddiiro terina gyeraga egaana ebigirimu bibyo tubiyingiddemu nti kwe tutandikidde olukuŋŋaana lw'emukono lulijjukirwa mu byafaayo lulijjukirwa. Nze simanyi obwetaavu bwalwo naye singa abantu bakyalinamu ogamba nti twekisiza akira tunamma bannaffe ab'NRM balisobodde okukola ebintu ebyo bye bimu naye ng'ate babikoze mu ngeri ndala. Nti balisobodde okujja ku gwe babadde baagaliza obwa sipiika okubumuggyako ne babuwa omulala naye nga tebataddeewo mbeera eno kubanga embeera eno eteekamuwo enkola oba ey'obwannantagambwako ereetawo okweraliikirira nti bannaffe bano bakyalina commitment okutambulira ku ssemateeka. Constantly okudda ku basirikale b'eggwanga ne tubaleeta mu byaffe ebyobufuzi. Kyembadde n'okubuuza nti senga nzuula olunaku lumu nti mukyala bakireke alina ekisenge ekirimu ssente ze tamanyi yazijje bwe mbankula opandoopawa ku poliisi mu magye wa kwegamba poliisi eno yalibadde nga yeesigaliza kubanga omulimu egusobola poliisi omulimu guno egusobola naye kwegamba simanyi kintu kizzeewo ekirowoozesa nti tulina okulaga nti tuli b'amaanyi era ekyo kyekyeraliikiriza
nti nga ebikolwa biringa ebiraga nti abali mu buyinza tebakyayagala kutambulira ku ssemateeka na biragiro kubanga enkola eyo egamba nti tutambulire ku ssemateeka amateeka n'ebiragiro yenkola eteekawo tranquility kugamba ebintu ne bitambula nga omuntu agamba nti this is a civilized society ne bwe tuba tukuba omubbi tumukuba bwe tuti kuba kooti eri omanyi nti kooti erina n'obuyinza obulagira corporal punishment nti gwe genda bakusiba emyaka 10 naye nga ne kuli ku makya bakwokyayo embuuko 5 nti amateeka gaga tewali lwaki tuva ku nkola y'amateeka ate agasobola okuwa buli kimu kiwandibadde weetaaga enkola y'amateeka esobola otuwa byonna bye twetaaga olw'abiri-mu-etaano bwe luba luli wala palamenti tugiyite enkya tulonde sipiika ng'amateeka tulabike ng'abagoberedde amateeka nze ndaba kiyamba ne sipiika omujja okumulonda mu nkola entuufu ey'amateeka ne bw'obuuza nti ani sipiika addako n'atagenda kulonda amanyi tigundi so ze simanyi lwaki bannaffe ab'NRM bakooye okutambula ng'amateeka we gakola ki ate nga gabatuusa ku kintu kyekimu ne bwe bakola ebituufu basigala bawangula lwaki bava mu kukola ebituufu ne babikola mu ngeri enkyamu lwaki oyagala ojja ogambe gundi aŋŋambye era alagidde nti yeggwe sipiika lwaki yadde mu bibye tubadde n'abakulu bano ebbanga ddene mabega era babadde n'obuyinza nga babukozesa naye si mu nkola eno so nze nga kuba kati nze ndi mukulembeze weero naye siri omu ku balina obuyinza obwo obulagira kibeere ne kiba mu Uganda atali mu luli olwombuuza ntandika okweraliikirira nti abantu abakutte state power lwaki continuous bakola ebintu wabweru w'amateeka tandikira ku kino ekyokumenya amayumba g'abantu ku makubo you would evict people ku makubo ago walisobodde era obbajjako ate nsi neekuwagira naye ng'oyise mumaki mu mitendera emituufu nti bannange nti ye twetaaga nno abantu babeere mu butale obutale ne tubuteekawo abantu ne tubaga nti banenge mudde mu buki mu butale kintu kibeere nga n'abakulu abaga naye banna abantu abo nno bamputtu naye kwegamba eryanyi kati eritandise okwolesebwa okwemanya okwo obwaŋŋambye biteeka n'ekintu ekirungi omuntu nasese ne bagamba nti kakati bano kyeboogera ki bulijjo bagamba tulwanyise obuli bw'enguzi ate kati tubulwanyisa ate balabika balinga abatasiima twalisiimye naye really oba nga nsiibula bannabyabufuzi bannange njagala kubabuulira ekintu kimu nga tukomekereza puroguramu eno eya leero nti one eggwanga Uganda lyetaaga okuddamu okubuilding a new consensus butya bwe tunakituukako ekyo nyinzo ekyetaaga okubaganyako ebirowoozo but kyeraga lwatu titwetaaga okubuildinga a new consensus waliwo ekintu ekyogerwa ab'NRM nti bo batandise okukyogera kyekaatu nti ffe tuli mu transition naye so mbasaba lwaki basazeewo transition tugikolere wabweru w'amateeka era nga ffe abakulemberwa bw'olaba nga abantu basazeewo transition ogikolera ebweru w'amateeka ffe abakulemberwa twebake tugambe nti nno tukulemberwa bulungi oba waliwo akaseera akeetaagisa abantu okugamba nti bannange nekimala lwaki mutuvuga sipiidi bwe muti era ng'olwaleero bakuteekako bakuwa ebirungi mu mbeera eyo enkya bwe bunaakeera ku makya ng'eyo enkola y'emu esigaddewo naawe bw'otyo bw'ojja ogenda kuba bakatiba buli muntu kayingiramu n'atambulira bwe tuba nga tusazeewo nti ebintu tubikola bwe bityo naawe it will be just a matter of time naawe bakutwale bwe batyo so bwe tuba nga wazzeewo enkola empya ey'okugamba nti eggwanga likooye obulyake kale tusaba ebintu ebyo bikolebwe mu nkola entuufu ey'amateeka bwe bitaakolebwe mu nkola entuufu ey'amateeka
abantu bajja kukikkiriza nti bano tebali mu kulwanyisa nguzi, bali mu ntalo zaabwe za byabufuzi, bali mu kulwanira buyinza. Ate ng'ekibiina ekiri mu buyinza bwe kitandika munda mu kyo okubeeramu entalo z'okulwanira obuyinza, UPC waliwo ekiseera we yalina ebiwayi, UPC syndicate ne UPC science. UPC science nga yerimu abagamba nti ebintu tubikole maki mu mateeka. UPC syndicate ngerimu bannabyabufuzi abagamba nti ebintu tubitwale, it's the end that justifies the means. Yes. But not the means justify the end. Tunalabira eyo ekikulu kye twagala tukituuseeko, oba tukituuseeko tutya si kikulu. Naye ffe abamu tugamba ti enkola entuufu ky'otuuseeko si koma kukituukako, naye amakubo g'oyiseemu kituukako makulu nnyo nga ky'ogenda okutuukako. Tosobola kutuuka ku kituufu ng'amakubo otutte makyamu. Naye waliwo abantu abagamba tujja tuuka ku bituufu naye nga tuyise wakyamu. Era bwe tunaakireka ffe ababaka ba paalamenti ng'ebiragiro ebifuga paalamenti biva wabweru wa paalamenti, temwekanganga singa abantu abo basituka olunaku lwe lumu ne bagamba tiye by the way ne paalamenti yonna tugiggyeewo. Eryanyi lye erimu erigamba nti gwe gundi tukugobye ku bwa sipiika tubuwadde ono ne kiba. Eryanyi eryo lisobola ovaayo olunaku lwe lumu ne ligamba ne paalamenti ekole ki? Eveewo. Paalamenti eno mbi nga mugirina. Naye abantu eringa muzadde paalamenti mbi nga mugirina. Naye abantu balimanya obulungi bwa paalamenti embi singa naye embi evaawo. Oba kintegerekese? Nze nkitegedde nti paalamenti eringa mulimu, ti omulimu ogubeerako noga nti bankeeza bambonyaabonya bansasula kitono nga weeguli bwe guvaawo lolokoba nti naye ate gwannyambangako obusente bwe najjangamu bwankoleranga kino. Obukulu bw'okubeera ne gavumenti efugirwa ku masiga asatu nga buli limu lyetongodde ku linnaalyo nti eno judiciary, eno executive, eno legislature. Abaateekateeka obukulembeze ne bateekawo amasiga agasatu balaba nti eyo yokka yenkola esobola okuleetawo obufuzi obw'emirembe. Buli w'oliba tokyasobola kwawula wakati wa executive ne legislature ng'abantu bava eri mu executive ne balagira ababaka ba paalamenti abalina obuyinza obubaweebwa obungi nga bankomeredde. Abantu bamanye nti ebiragiro ebyo bijja tuuka ekiseera omuntu agambe nti yena kano ka paalamenti katutawaanyiza ki nako kaveewo. Ate akaseera bwe tuli katuukamu buli muntu yeekaabire. N'olwekyo nze ŋŋamba nti essaawa eno yalibadde yakwekuba mutima eriffe 500+ bannansi be baakedde ne bagamba nti tubawadde obukulembeze okubeera ababaka ba paalamenti. Weewaawo waliwo n'abaliyo nga bannansi si be babasindiseeyo, naye okutwaliza awamu babulire mu bali tuliko ekifaananyi ky'okusalawo kwa bannayuganda. Kubana oyo ataawe naye yekwese mwambuleero eyo kinaweebwayo bantu kwe kuwummudde ekifaananyi ekirowoozo ky'abannayuganda okubeera bw'otulabako yeffe kirowoozo ky'abannayuganda ekyokugamba nti twalibadde ne paalamenti ne tubeera ne pulezidenti ne baminisita be n'abakozi ba gavumenti ku ludda olulala, ne tubeera n'ekitongole ekiramuzisa abalamuzi n'abalamuzi be, ng'ebitongole bino buli kimu kikola nga tebiwalaggana naye ng'ate tebigatta. Tebyegatta kulinnya mu kimu kufuuka bakinywi, tebifuuka byakinywi nti omukatta omulala kasalira ki essubi. Wateekwa okubaawo ekitongole ku bino ekigamba ku kinnaakyo nti gundi awo oyise waalikoze eki bwe waalikomye. Naye kati wano we tuli amazima President Museveni ye sipiika abwazikamu bwazisi n'agamba gundi mbeerera sipiika awo era ye gavana. Embeera gye tulimu kati mbadde nkiroza ninga naye bannange waliwo walinga baakava mu nsiko. President Museveni ye yali sipiika naye olw'okuba yabanga bize n'agamba mukulu Kigongo nti gojja okuntuulirangayo mu paalamenti. Kati bwe twava eyo wano we tutuuse ng'akozesa omuwendo oguli mu
mu ababaka b'NRM abatamugambako President Museveni kati ye speaker wa parliament naye yasaba naga nti kati emyaka gino 5 anite enkuumirako wano. Kadaga yali agezaako okuleetawo obwetongole bwa parliament naye of course si nnyo kiri awo kubanga even under Kadaga President Museveni buli kye yayagala ofuna mu parliament yakifuna. Naye Kadaga yali yeetaddemu olwakapa mbweriire emmese kusuuka enjeru ne kutatonnyako musaayi. Naye ng'ekyokuba nti no President Museveni buli kye yali ayagala mu parliament ya Kadaga era nakyo yakifuna. Era nga President Museveni buli kyabadde ayagala mu parliament ya Kyalani Tena kyakikoze eki. Naye kino ate kisusse badde bamuwerako ne byataasa bino kano koto keetaaga. Eno yo nedda. Ngemwana ennyongeza nga kano nga badde tokoogeddeko ko tokaagala. Anti oli yakubuulira ti munnange kyokoze munnange kyekinjigiriza nange nti engaba. Ti munnange ng'ogaba bulungi nti munnange kyokoze omugabi asoose. Kindaze nti nagaba bwe nange kinjigiriza engaba. Naye nga oba Kadaga oba Anite oba obosi Parliament ya Uganda eri mikono gy'executive mu budde buno. Mwami Museveni Parliament esobola omuwa kyonna kyayagala. Kyesimanyi lwaki akooye enkola ey'okweyisaako nga Kadaga gye yakolanga. Tinja kikuwa naye kaneeyiseeko neefuule nga awabaddewoko. Oba omuzannyi gwe yafuna ku mulundi guno yabadde azannya obubi. Ng'azannyisa malala. Kati ate mwami Obote enjija jajjamu